Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatunzizza ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya, omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi ategeezza nti ensonga za Eric Mwesigwa okubeegaana naye byamusanze waka nga yabirabidde ku mawulire, nga y'ensonga lwaki avuddeyo mu lwatu naye atangaaza abantu. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo Eric Mwesigwa yavuddeyo n'ategeeza ng'abakulembeze b'ekibiina kino ekya Nuupu bamusuubiza obukadde bw'ensimbi 50 mpozi n'okumutwalako ebweru alimberimenti gavumenti y'eggwanga ye yamuwamba n'emutulugunya wabula nga obukodyo bwali bwa kibiina kya Nuupu. Naye nga bagenda okugulira bakubaguliza eki babakusanga okono mu maaso batandika okumbuuza from NUP oba mu freedom border okola nvaani muna mupulani wa president wamwe Kyagulanyi omuyayi mupulani nga biki kwa batugamba sibayi baba muna kimupulani kwagala okujjaho gavumenti mupulani nga kimugamba nebagamba kama bange sina kyemali just nemwagizi nkwate esimu ngakampu emukyala ngenyinde nalolenge esimu nkwate nkuba bwete esimu kyebabajja ne banga twana mwambaza bandikakokolola nkomulimu nabakwate mkono wansibire mabiga kati awisimu samani obeeyisemu samani oba omukazi akutte esimu samanya kyaddakaawo. Mwesigwa agamba nti abamu from NUP oba mu freedom border okola nvaani muna mupulani wa president wamwe. Eric Mwesigwa yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini oluvannyuma n'ateebwa ng'era ekibiina kya Nuupu kyakuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire nga 13 ne kimuleeta mu lwatu okwagala okulabisa ebikolwa bya gavumenti era nga wano Kyagulanyi wasinzidde n'agamba nti enkola y'omwogezi w'amagye Felix Kuleje yakutyoboola kibiina kyabwe wabula nga kino tekigenda bamala mu maanyi bakugendera ddala mu maaso n'okulaga abantu ekituufu ekigenda mu maaso. Amagye nga gayita mwogezi w'amagye Felix Kuleje bakoze ekintu eky'obuswavu ennyo bagenze ne basala amagezi ne bakompromisinga Eric Mwesigwa ne bamuleeta kyonna kye bamukoze tetunaba kitegeera ne bamuteeka maaso g'abannamawulire ne bamufosinga okugamba nti ffe twamutulugunya tumuwe ssente. Ekyomukisa omulungi mukola ddiiru eyo n'amagye byonna babirikodinga era amaloboozi ago mwagawulidde abatanagawulira mujja gawulira nga gayitingana nga Mwesigwa ateesaganya n'abamagye okulyamu abantu olukwe nga ateesaganya n'abamagye bamuwe ssente ajja akole ebyo byonna byakoze. Omukulembeze w'ekibiina kino ekya Nuupu agamba nti gavumenti ya Uganda esuusizza obulimba wabula nga ku mulundi guno bakikozesezza jjoogo we baleese omuntu mwennyini gwe bakozesa mu musango gwe yali omuduumizi wa poliisi General Kale Kayihura. Ngezaako balaga gavumenti eno engeri gyegenda ng'ekyusa ebintu mu ngeri ey'obuswavu. Bakozesa ku mulundi guno bajjeyo omusajja gwe bayita Kaddu Joseph gwe baleese ti ye muganda wa Eric Mwesigwa. Kaddu Joseph eyo mujja kulaba ne bu video batandise okugjayo nga y'omuntu omu gwe bakozesa nga bagudde ku Kayihura emisango newankubadde ate era yavaayo n'agamba nti baali bamuwadde $25,000 awe obujulizi obukyamu. So kyewuunyisa nti bano abantu be tubadde tutya nga tulowooza abagezi ate si bagezi nnyo nga bwe mulowooza. Batusinga butemu tebatusinga magezi kubanga bakola ensobi ze ezimu nga bagenda baziddiŋŋana. Ono era agamba nti ensonga za Eric we yaziwulidde teyeewuunyiza nnyo bikola bya gavumenti kubanga naye baali bamuwaayirizaako we bamusanga mu hotero ya Luwa ne bamupaatikako emisango nti bamusanga n'emmundu nga ne gye buli kati omusango gwe teguwulirwanga. Mwalaba nga gavumenti eno ng'eyita minisita w'ensonga z'omunda ebiseera ebyo yagenda mu parliament ne bagamba nti bankutte nze n'emmundu 2 mu Arua mu kisenge kyange era ne bazigulako omusango gw'okusangibwa n'emmundu. Mwena mumanyi nti paka olunaku lwaleero emmundu ezo zaabula n'omusango ogwo mwena mumaze tuwezezza emyaka egisukkamu 2 nga omusango ogwo tegutuula naye ogwo omusango gwali gwa nnagomola
gwe baali banziguddeko nga balimbye abantu nti bansanze n'emmundu. Ono ayongeddeko nti enkola eno eya gavumenti ey'okusasula abantu ne bajja ne babuzaabuza obujulizi ezze gikozesa emirundi mingi nga bwannyonnyola. Si kipya kubanga mwakirabako nga bakutte Mwami Kibalama eyali pulezidenti wa NUP mukadde, ne bamuwamba ye ne mutabani we, ne bamussa ku kamera ne bamwogeza nti ffe twamulimbalimba nti tugenda muwa miliyoni za $5 okutuguza ekibiina. Paka Mwami Kibalama bwe yavaayo mu kooti n'ayogera amazima nti amagye gaali gamuwambye, era yali ayogera n'omukulu w'amagye ebiseera ebyo. Kya buswavu nti gavumenti eno genda maaso n'okozesa amagye okukola ebikolobero okuwamba abantu n'okubafosinga okuboogeza ebyo ebitali bituufu.